Kiboko n'amaziga wali ku Entebbe Airport mukyala mukulu adduse emisinde owa Kyabazinga bibino mbikuletedde ate ebya Shakibu wamu ne Diamond Platinums nabyo bisesa mbirina mu maaso awo ebya Alien Skin okugoba muganda we ne bamuyisaamu MP bibino mbirina mu maaso awo kale nga bwe enkola yafano kwanda UG ka video mbadde nsaba okampeleka like benga kasotambula katukiri omuntu yena eyandegadde kumanya kweno information mutima omulungi kale gowe nanga olina business yongo yagala kulanga naffe ku beeyi ensamusamu namba yaffe eri awo esembe 151 to inboxing WhatsApp tujja kuba tukuyamba ku business yo ebirenge etambula etukiri omuntu yena ndiyagadde kubimanyako kale hajimiti walinyo okulombera edduwa gowe nanga olina ebizibu namba eri awo esembe 15 inboxing WhatsApp ajja kuba kuyamba ate aba international conference on maternal and newborn nabo we balinyo kuyambako gowe nanga wetaga okugenda Canada okukakalabya emirimu by inboxing nabo bajja kuba bakuyamba namba zabo ziri awo etandika nezi +1 ojja kuba wa inboxing abakuyambe kale katweyongerayo n'amawulire gaffe agalero olunaku olwalero Tamale Emirundi Junior alese bwino nga omukyala mukulu mujjukira bulungi twabaleetera na information nti mukyala mukulu yali asuula ku Serena Hotel era nga ayina obukuumi bwe bw'abasoga abali eri abatakkirizaganya na ine bantu Jovia mujjukira bulungi ono mukyala abadde agezaako era yali yafunako baloya mare mabirizo ndoza mujjukira yavaayo n'agenda mu kooti na openinga up a file nga avunaana omukulu Kyabazinga agamba ntino tokkirizibwa okuwasibwa mirundi ebiri mu church ukitegeera naye nga bambi bakigambibwa mbu abanene bayingiddemu era mu kimanyi bulungi tino kigambibwa mbu General Muhoozi yali yateekamu omukono muguno omukolo mujjukira bulungi tino bakubako ne Bobi Wine kogo omukolo bamugerera ebigambo ebifuukule nga bagamba tino NRM yokka ye mukwano gwaki gwe mukwano gwa Bujinja era abasoga mujjukira bulungi bino bigambo si byange wabula mubijjukira abatufollowinga bano kwanda UG information ina tubeeranga tubabawa muki mu bode era nga nyongera okujjukiza gwe natana subscribinga wegati ku mukutu gwaffe kuno gwanda UG soko wolide Tamale Emirundi Junior nga yogera engeri gye bagobye mu kyalo vugaawo male mabirizi mbu ne yekweka mu nsiko baloya abali bagala okulopa Kyabazinga mu kooti mbwe mboko yabayitako ku mabina omunene mwennyini embaga yagiriko oli awo yasama bya kisirumbu Kyabazinga bbaawo omukyala mbu yazzeeyo yagenze okulaba tajja bisobola nze bagamba yo omusajja kale Kyabazinga yetwabba mubbe naye luyala abanene abali ku mbaga wamatonza vayo notandika ganti ogenda jova taninga abasajja baba nange banziba nzoba emirundi gye bakanziba katugayine wona le bonsereko naye bamubbye bona abasajja batubba katona le bonsereko yakanjula emirundi emeka tagenze emirundi esatu omusajja bamubba nadda abakazi ekyo mukiyige toleeta kajanja bajja kubaba kutte nzo omukazi we UK singa yafa nadda hozo kujja nosinika ebyo ebinnyo musibaya Kyabazinga bba wange madam nagato jja malako kate wadduse noddayo embaga yaliko omunene mwennyini emoke gwe yaga kuleeta ki nga mama Silvia nabagereka ye witness kate gwe akuswaza Buganda mukazi gwe lwaki oziso olugayo munnamulondo lwaki mukazi gwe abaganda tubamanyi akajanja ke bayina mbajja ugawiso olugayo olopoti omukolo oguliko mama nabagereka mu kooti oyaga kulaba gwe Ssaabasajja mukamwa abaganda mbamanyi ayina olugezigezi nonga abanna so omukazi byamulemeredde era ine bantu motesi omusajja ayongedde okumwefunziza ddala gyali muyige ebyono nga tubitadde ku mabali omukyala mukulu yani Prima Kadashi yachekoze olunaku olwejjo mujjukira bulungi tino no mukyala abadde akolanga physicals ku channels ze bamufollowinga ku social media platforms ezenjawulo no mukyala ayagala nnyo kye bayita fitness olunaku olwejjo ya unveiling figure ye nga agamba tino anytime from now agenda kuba avuganyani omukyala mukulu Zari the birth lady ebino nga mitadde mabali
ebya omukulu Alien Skin okuvaayo n'agoba muganda we amanyikiddwa nga Madubala. Abasinga tebakimanyi nti no Madubala kale nze nsolo muyita muganda wa Alien Skin cause bavudde wala nnyo ono. Madubala yabeererawo ko Alien Skin mu biseera by'edda. Okigenga Alien Skin tanaba kubeera star ow'amaanyi nnyo naye nga Madubala yali yasobola okumubeererawo. Kati Madubala we yagenze ku Fangone Forest mujjukira bulungi tino waliwo saaga ya Alien Skin ne Bobi Wine we yakyakira nnyo nga babuuza buli omu buli celeb nga bamubuuza oli timu Alien Skin oba timu Bobi Wine. Kati Madubala ye yali yafuna dda sayidi ng'agamba tino yewa Bobi Wine. Kati yawe yakyusa sayidi we yagamba Bobi Wine bambi azinga tafuna buyambi abali bamuwako obuyambi aba timu Alien Skin bonna balekera omu obuyambi. Kale n'agamba ntino tagenda kwesiba ku kibiina kibakola ki abantu be batayamba okisegeera n'agamba kino akakoleki addeewo Alien Skin mwetondere. Era mu kano ka video ngenda kubambawa nga banyonyola ensonga lwaki balwanye era omukwano gwabwe ne Alien Skin gwavaawa. Sooka oleka nakatambi jakuba nkoma Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Agimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Agimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 era n'akakoola kano nkatandise leero nkalidde lwa birowoozo okitegedde sigenda kalyambu lubeerera ngenza okulaba nga Alien alina embeera gye yantaddeko ngamba kampitira awali akakoola nkagule mpumuze ebirowoozo otegeera nenga ye Julio ategedde ki kyembadde nzize okukola. Alien ekintu kyokoze tompisizza bubi wabula Alien ojje ng'oyingira ekikomera ng'ogamba laba abe-NUP nasiri bwe-NUP okwagala omuntu Alien nkwagala ne Bobby naye nkola mwagala okwagala omuntu tekyogeza nze siri mu byabufuzi ndi musajja musiraamu kuba taata yaŋŋamba ebyobufuzi kazannyo ndabona ate nze seekubira bw'oba oyina ensobi njogerako Alien okoze kyaki kyokoze Alien okoze kyaki Alien ekintu kyokoze okoze kyaki nga tonaba kukola ekyo kyokoze sooka ojjukire maado yaani it's a brand. Alien kyokoze okoze kyaki laba oluba we luzimbye laba oluba mpulira n'omusuwa gunnuma okoze kyaki nobody yava siriera nobody bamusindika nobody najja naleeta oba yaleeta kino bati nakiteka nobati kati nga buli omusanga alera ayinza ni musajja musiraamu sibeeramu ebyo bifirimu byabwe mbadde ngenze kubuuza ku ttali wange
naye akoze kyaki tekisobola muvuma sivuma abantu bayizawe naye abantu abamu ababeera wano ku social media ajja wano ekigambo n'akitwalira Alien olukijja ewa Alien n'akitwalira Bobi Wine okutuuka wa Bobi nga bagamba nti kino okutuuka ewa Alien nga naye agamba ti Amadu wanjogerako kino baŋŋamba nenga tiwali proof